Honorable Kato Lubwama nze ndowooza nti yaliziikibwa ng'omu ku bazira mu Uganda waneeno olw'ekyo kyakoze naddala mu industry eya byakatemba nti Kato Lubwama tumanyidde ebbanga ddene naddala okuviira ddala ng'akyazannya emizannyo ate paka lwanyuse nga munnabyabufuzi naye yakola nnyo mu industry eya katemba mu Uganda wano oba gite arts so nze ndowooza nti ne gavumenti yalivuddeyo ku nsonga zino eza Kato Lubwama kubanga abadde musajja muzira wa Uganda abazira tetulina kumanya basirikale bokka tetulina kumanya bannabyabufuzi bokka tetulina kumanya b'amaanyi nnyo naye ne bano abali mu arts nabo beetaaga okubeera recognized ng'abazira nga Kato Lubwama bw'abadde teri kyatakoze teri luyimba lwatayimbye teri mbeera yansi gy'atayogeddeeko teri mbeera yansi gy'atazannyeeko ate nga abadde ayigiriza abantu n'okutegeeza abantu eggwanga nga bwe badde litambula. Parliament asooka yali musajja wa kisa ng'alowooza nnyo ku bantu be buli we nali nga mbeera naye nga mpulira akyogerako nnyo so kyali kyakusaalirwa nti yasooka akomawo mu Parliament kubanga kwali kusalawo kw'abantu naye ffe abaali bamusemberera tumanyi nti buli kye yalina okukola ng'omubaka wa Parliament yakikola. Abantu yabawa pikipiki, abantu yabawa amasefulya, yabagulira ebyalaani, yabagulira tents mwe babeera, yabagulira za ambulance, n'abagulira enkumbi, n'abawa buli kimu kyonna ne ssente capital ng'abawa mu ssako zaabwe. So ng'omubaka ne ku fule ya Parliament yagezangako okuwaayo ku birowoozo ebitonotono byali asobodde okulaba nti eggwanga abaako ettaffaali kwalyongedde. Muziika mu wiiki emu. So tugenda mala wiiki emu nga tuteekateeka okuziikibwa kwe era wakuziikibwa ku lunaku olwokusatu enkozi. Olunaku olwaleero tugenda beera wano ne lunaku olw'enkya tugenda kubeera wano ne ku lunaku lw'omukaaga lw'okutaano tugenda beera wano. Ku lw'omukaaga omubiri gwa Kato Lubwama gugenda leetwa wano mu maka ge gusabirwe ate ne ku Sande era gubeere wano mu maka ge era gusabirwe then ku lunaku lwa Mande atwalibwe ku National Theatre asuleyo aveeyo ku lunaku lwokubiri then mutwale gyagenda okuziikibwa asuleyo enkeera tusobole okukola ku by'okuziikibwa kwa Kato Lubwama. Saabwe Kato Lubwama bwe batulonda ku bukulembeze bw'abaartists eyalondebwa nga vice president wange Pawulo Saabwe Kato Lubwama ye muntu gwensobola okugamba nti abadde artist through and through nga industry ajagala n'obulamu bwe bwonna ye yawaayo obulamu bwe bwonna okubeera nti akolerera alwanirira abeerawo ku lwa industry eno. Tewali program oba project gy'obadde otandika eya art n'obeeramu ne doubt nti ejja kubeera ne Kato. Abadde mwetegefu okufiiririra industry eno ng'era ekyakyogera kaati nga mwetegefu okugola olutalo lwonna n'omuntu yenna agezaako okutyoboola okufutyanka okulinnyirira okumanyiira oba okujooga ba artists ne industry yaabwe. Omugenzi Professor Mbowa yambuuza lumu nti lwaki ba artists tebagenda ku MDD Makerere, that is way back in the early 90s. Ne mugamba nti oba mu buyigirize obuyingira mu university babulina naga mfunira abantu abalina talent. Kato omu ku be nasookerako tiyamala senior 4 alina talent nga bye bakoze Kato teyasibamu n'agamba nti kino kigenda kuyamba art tugende tubisome balekerawo okutuyisaamu amaaso era nze nateeka signature ku mpapula ze ezamutwala e Makerere nga byonna abikola kulaba nti ayongera ekitiibwa mu ferudi eno era akikoze. Abantu batandika okurespectinga ba artists abatuyitanga musiru ddala ddala nga tuyita mugezi ddala ddala oba mugaga ddala ddala MDD abamu ku baali mu ekyo Kato akirinako ettofaali. Katonda kyagira tewali akiwakanya. Kata agenze naye nsobola okugamba nti alwanya olutalo lwe. Kyakoze abanajja abatereddewo eddaala ku banasobola okukola ki okulinnyira
ate okweyongerayo. Yalama obutamupapira kumuziika era olukiiko olutesitesi nalwo lukikoze. Fudde Lwakusatu ajja kuziika Lwakusatu nga wayise ennaku 7. Ajja kutwalako ku National Theatre ku Monday era ne babaka banne baba members of parliament awo bajja omulabirako aveewo atwaliwe mu Ekereziya Rubaga. Awo tuvaawo tugende enkozi ku butaka tusireyo ku Lwokubiri azikibwe ku Lwokusatu. Kitalo ebya Kato tebisobola kugwayo. Ng'enje tune ebbanga eggwanvu mujja kwongera okubeera nga mubifuna kubanga tukyali mu ekiwuggwe n'ekiyongobero kubanga twabadde naye n'emisana ku Monday twali naye nnyo mawulire gazze nga kwekanga saa 8 ogw'ekiro nti Kato afudde. Kama Katonda mulamuze kisa alivasatayo nti ye muntu abadde amanyi okuwandiika ennyimba amanyi ziwandiika n'okuziyimba nga n'abantu bangi bawandiikira abamu teboogera nti yabawandiikira naye ennyimba nnyingi zemula ku katale nga yaziwandiika lwakuba abadde ekyo takifaako nnyo oba omwogeddeko oba tomwogeddeko so abadde tafalidde ne ku fraternity. Yogere abadde musajja nga bw'omanyi nti abadde nnyo munakatemba nnyo okusinga okuyimba ng'era bw'oba wakatandika omulaba weekanga naye olw'okuba nti ekarakita ebadde bwetyo abadde abantu bibanyumira ekyobuyimbi abadde muyimbi naye si nnyo ng'ate okuzanya katemba okuyimba abadde akugendamu partly naye nga okuzanya katemba abadde amanyi nnyo awandiika emizanya awandiika ennyimba so abadde muntu ali versatile. Soka Uncle Kato tugenda mu misinga nnyo kubanga ye muntu fabamu ye yatulera era bwe twava ku ssomero bebamu ku bantu betwasooka okulaba Uncle Kato, Auntie Mariam bonna era nga bambadde nze mbagamba nti bebatulera yatuyigiriza bingi yatuyigiriza okuzanya amazina music ga buli kimu ng'akimanyi era tufiiriddwa nnyo ate nga nze kyembadde mwagalako abadde akugamba bw'oba olina ekintu ky'olina okutereezamu n'oweetereeza. Myaka 34 twayingira Black Pause olunaku lumu mu 86 ne tutandika Diamond Ensemble nga tuli ffembi ne tukola Kupa Theatre nga tuli ffembi nga tumuvudde ku Bati Valley Theatre okutandika Bati Valley Theatre twali ffenna olutubataano ne tujja ate ku Bati manya sole Kupa Theatre tuli babiri paka ebyatuuka ku Kupa Theatre byali bizibu ne babanga bagigaddewo kati najja nangamba jangu tugende ntandisiro ya theatre ne mugamba Kato nze nkooye gundi eyo pressure eyo okujjako nga tuzimbira fune tugula kone ttaka ennabweru nga tugenda kola recreation center naye ekyo kyatuukirira kubanga ate yali akyafunye ekipya kyagendako naye nga Kato n'okugenda okugwosa mukyala we nze nali best man mchenda mukaga so emyaka 36 kuzinyumya mugundi zino mingi nnyo naye nze newaddeyo waddeyo agenze naye nze nja kukola gundi yebyo ekitabo ekikwata Kato Lubwama kubanga mumanyi nja kujogera ku kinene kubanga abadde aginyenyola lwaleero era yangambye nti haji njagala obeeremu muzannyo guno nkwegayiridde jangu obeeremu tugende mu maaso kubanga nze stage nali nkoze eki badde sigiyagala nnyo buli kasente sigiyagala ngikooye ndi mu writing yokka nga Ashraf buli lwembeera ne Kato kuba Kato nga bwendeeta line amanyi eddako twatuuka ekiseera nawandika nempandika natuuka ekiseera netugamba nga tugenda ku stage nga tuli ku stage bwe tuzanya Kato bwendeeta line yeyeke yali angize ne Mariam mpozi nti aleeseeyo suula weeno aleeseeyo nsuula weeno so kale Kato yenga omuntu yazaalibwa nga muki artist ni byonna byakulanga artist kyogeze kyenyagala okwogerako ennyo ekyo kya okusoma kwa Kato ekyobozoka mumanya nti Kato abadde intelligent oluzungula kale telubadde naye ngaali intelligent naye mu 9 mu 9 95
Professor Mbowa yasalawo n'agamba nti abaana bano abali mu Katemba nabo bagende bakole ki basome nti bali abasoma ate tebalina ki nti ali abasoma abali e Makerere abali tebalina practicals nga balinyo mu theory kati nibasalawo babagatte Katonda akola machuwe Makerere n'ayita n'agenda ku gavumenti teyali teyesasulira naye wabula yakola machuwa nga mutonga alina emyaka 2 mu ki awe wali question mark wokka naye ate Mbowa bwe yali akola awandikira Senate Professor Mbowa the late teyabagamba nti ate bano tebasalawo myaka so kataba badde yakola ki yasome Makerere era nga muwandiisi nze yambadde mpandika nnyo poemuzi nazikola mu ennyimba kale bana ebya Kato bingi